Bassebo ne bannyabo abantu bakatonda bambi mwasuze mutya okulika wiiki ebaddemu ebisoomooza eby'engeri ez'enjawulo, abalwadde, abafiiriddwa na buli muntu yenna alina embeera gy'oyitamu. Mukama waffe afaayo, mukwate ku mukono tomuta. Zo ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'omusanvu 2026, omulimu guvudde mu nsi era eya Spain. Omutwe gugamba eggulu beryasiima basiimagane. Omulimu gukwata ku luno abantu babiri, omwami n'omukazi, Albert ng'aweza emyaka 4 ne Ligia ng'aweza emyaka 39. Awo nno ffe omwami n'omukyala Walungama olw'okuba omulimu gw'abantu babiri tugenda gubatuusaako. Nkusaba wuliriza emboozi eno. Ligia ow'emyaka 34 agamba yazaalibwa mu maka amadventi e Venezuela era yakula amanyi ku ngeri gye bayigirizaamu ku Katonda. Naye agamba bwe yali aweza emyaka 22 yava bannange mu kkanisa ne yeenyigira ensi nga naakola ebyemyeruso mu misono, show business and fashions. Agamba okumala emyaka egyo gyonna yakola mu myeruso, okugeza yagendanga mu mpaka z'obwannalulungi obwa Venezuela yeenyigiramu, yakola empaka eza designs, yakola biki, yakola ku TV, yazannya firimu, katemba, byonna yabikola. Anyumya emboozi nti bannange newankubadde byonna yali alabika nga ali perfect kungulu, naye munda muje muli munda yawulira nga ali kiwowongole ng'ali bwereere. Ate Albert agamba nti yakulira mu kabuga akatono akasangibwa mayiro nga 12 okuva Barcelona mu Spain. Agamba amaka ge yakuliramu tegaali mu ddiini ya muggundu era yali takkiriza mu bya Katonda, era yalina ebibuuzo bye yeebuuzanga okukufa n'obulamu. Albert yali muntu ayagala okulambula ensi, discovering the world. Yali ayagala nnyo ebyokuzimba, ebyobuwangwa n'obulamu bwali bwajjula ebyamasanyu. Wadde Albert yali alambudde ensi ne Ligia agamba yalambula naye ensi yagirambula wadde yali ali wala nnyo ne Katonda. Ligia agamba munda mu ye mu mutima gwe yawuliranga ng'alinga atasaanidde kubeera omu ku abo abayolesa ab'ekitiibwa. Wano yalabanga nti yali Katonda mwene eyali amukuumye, naye ng'ate mu birowoozo bye eby'okudda gy'ali tekikyasoboka. Lwaki? Anti buli wiikendi yabeerangako n'emikolo, obubagabaga, era obulamu bwe bwali wala nnyo okuva ku Katonda kye yali yamwagaliza okubeera. Ligaya agamba nti newankubadde yali mugagga bw'atyo, bannange yagwanga mu omukwano gwe yagangwamu nga bamukyawa. Waliwo okukyawa kwagamba okwasembayo okwo kwamuluma, muli n'awulira nga yeenyiigidde. Mu kwenyiigira mu bulumi bwe yalimu agamba mu ssaawa eyo n'asalawo okuleka omulimu ogwo, buli kimu n'akireka awo. Weewaawo yali amanyiddwa nga bizinesi nga mu ayolesa, yasigala ku zero nate. Bw'awulira nga muli alekeddwawo nga yeebuuza anoonya answers, yagendako ku mu bitabo ebimu kunoonya answers ze yali yeebuuza kiki ekyali kiddako. Agamba ng'ali mu kufumiitiriza okufuna ansa ate teyatandika kuwandiika wansi olukalala. Bye yawandiika yali atandise okuwandiika ng'ebintu omwami we gw'anaafunya, future husband we, future omwami we byagenda okubeera. Ng'ekisooka byonna omwami yali muwasa agamba yalina okuba nga atya Katonda ng'era amukkiririzaamu. Albert agamba mazima yakuba endongo, yakyakala, yadigida. Agamba mu bye yakola yayagala okufuna obulamu obujja. Yatandika okuwulira ennaku mu mutima gwe, mu kwagala okuzuula eby'obulamu mu bulamu bwe, mu kwagala okuzuula ebipya mu bulamu bwe, we yasisinkanira Ligia. Mu kusisinkana Ligia, Albert yeewuunya gye baasisinkanamu amangu te ne bakwatagana.
wama mukyala Walungama naffe twayanguwa okukwatagana. Weewaawo twayanguwa era neebaza bwebaza Mukama. Albert agamba emboozi ze baali banyumya zaali nnungi era zaali zeetoololera kukukkiriza. Ye Ligala naye agamba nti nga bazzeemu nate okusisinkana the second time munnange yasaako ennyimba z'omuyimba omwadivent asangibwa mu Spain. Ligiya agamba kino yali takikolangako mu bulamu bwe. N'ekirala nti ate ennyimba bwe yaziteekako ti mwana wange Albert teyeewuunya era music wamma n'abakolera. Agamba Ligiya nti emboozi munenge zaakwata amakerenda mu mboozi ezaali zijjudde okukkiriza mu Katonda yekka era omu. Bombi baatandika okuzuula Katonda. Tugamba tutya? Albert anyumya nti baamala ebiro nga bakaaba nga banyumya nga baseka nga beebaza engeri Katonda gy'abasinkanyizaamu. Albert ate bwe kyatuuka ku Ligiya, Albert agamba kyalinga okudda ewaka kyokka eriye yali ntandikwa butandikwa okuzuula Katonda mu Bayibuli. Ye Ligiya agamba nti okusinziira ku mukwano gwe baali bafunye baakitegeera tegwali wakati waabwe bokka, baakitegeera nti gwali wakati wa basatu Albert, Ligaya ne Katonda. Lwaki? Anti Ligaya agamba balaba Katonda okuva ku ntwandikwa nga yakigenderera, yalina pulaani ye Albert ne Ligaya okusisinkana era basalawo mangu ago bafumbirirwane. Mr. Walungama bambi weebale kusalawo, nze ani okubeera mukyalawo. Mamazima mukyala Walungama kwali kuteesa kwa Katonda fe okufumbiriganwa era neebaza bwebaza. Kanzire ku Albert agamba nga tebannabakola bufumbo obutukuvu basooka ne babatizibwa, oluvannyuma ne beetwalira obufumbo obutukuvu. Albert yeebaza nnyo Katonda kubanga ye yekka eyabazza obujja n'abawa n'emirembe. Kyokka ate ye Ligiya agamba nti mazima Katonda yabanunula okuva mu nsi kati balamu era obulamu bwabwe babukwasa Katonda okumukolera. Tugamba tutya abooluganda? Era bagamba bali kyakulabirako eri abantu abalala balabe okwagala kwa Katonda kwali na eri omuntu. Albert leero batambulira wamu ne mukyala we era bakkiriza nti Katonda abalungamya mu byonna bye bakola. Basanyufu nnyo Albert ne Ligiya olw'omulimu omulungi ekigambo kya Katonda kye babanyusa eri abeetaaga okuwulira amawulire amalungi. Tugamba tutya? Era omuwandiisi w'omulimu gw'enjiri agamba nti kati Albert asoma master degree ye mu bya faith and science ku Sengoto Adventist College mu Spain. Era Albert ne Ligiya bakola bulungi nnyo mu kugabana Katonda n'abantu abatalina kukkiriza mu Katonda. Amiina. Batwebaza beebaza nnyo abo bonna abasobola okuwaayo akasente bambi Albert n'asobola okusoma. Kooti eno ekirabo ekigenda okuweebwayo kigenda nate era okuyamba okugaziya ekitongole ekyo ekya theology department Albert gy'asomera. Kale mbasaba temulekaayo ddala kuwaayo ssente kubanga ze zimu era ezigenda okuweebwayo kooti eno zigenda kuwagira pulojekiti ezigenda okubunyisa enjiri naddala mu mawanga ageetoolodde mu Inter-European Division nga mwembuli ne Spain. Mwebale okuwuliriza omulimu gw'enjiri. Mukama abampeera omukisa mbagaliza Sabbiiti ey'essanyu.